Enjo sekandi bwawandika tepu ya bwawandikira mukama wo oluyimba lwa Kampala mu kooti ne mwenyini ne yewandikira obulamu bwe butyo. Kati kasiwukira mu kumasteringa tepu eyo n'agamba Kafeero nti oluyimba luno luyimba nnyo obulamu bwe butyo kiriza lubeere nga gwe mutwe gwa tepu. Kafeero n'agamba tekirina buzibu. Kati Kafeero bwe yabuulira sekandi n'asanyuka nnyo n'agamba nzaani nga okulembera tepu nga nnyimbe ne mukama wange. Kati n'abuulirako omu ku bannakibiina oli n'agamba yawuunawo buwuunyi. Oluvannyuma n'agamba sekandi alineetondera ng'era agamba omu ku bannakibiina. Sekandi ne yeebuuza ne mwetondere namukola ki? Awo geyeena ya sekandi weetandikira. Ensawo mbanji baawo. Naye ng'omuntu eyamuloga ye muntu gwe yawanga ennyimba ate ku bwereere. Ensi ino si nnyangu. Naye ng'oluyimba lwabuminga ne lufuna n'etayito mu lubiri. Kati ye Enjo Sekandi. Lindako. Lwali lwa Enjo. Njagala nyimbira omutanda. Abolutegedde. Nagambye ayogera amazima tatya mbega. Lord Fred Sebatta ye nga bw'akyali omulamu. Nze kitange musaba n'obuwombeefu obw'ekitalo nti yandyetondedde abakozi kuba entuuyo z'abakozi zimukaabirira. Kikyotegeeza. Zimukaabirira tebaafunamu. Obwavu bw'akadongo kamu we bupulaaningirwa weewano. Omulimu guno gwajja ne guyingiramu ba promota. Tabo nga bategeka bayimbi ba bandi ne ziisitayire endala. Ne baleka ab'akadongo kamu ng'ate bwe bayingira mu mulimu ng'omuyimbi tokyasobola kwetegeka. Oba okitegeera. Kaakati omuyimbi w'akadongo kamu ye n'akona. Music eno abantu bamutwala ng'ekyokuzannya. Naye music iddagala naye ate yandifuuka obutwa. Ate eddoboozi ly'omuyimbi liyitalo obutereevu ewa Katonda era gwe kyoyimbye Katonda kyabateerawo. Okiwakanamu? Mpa wenyinza okakasiza. Kaakati waliwo Nazzikuno abasajja baali tebanoba. Naye omanyi lwaki abasajja be baatandikira okunoba? Lord Fred Sebatta kasita yagamba era nze kasita nkubuulirira n'olemagana mu nnyumba nze nfuluma era mu kusiba emigugu nze nkyasinze abasajja n'abakazi. Abasajja ne batandika okunoba. Omulangira Misusera Segamwenge yasaba ensaala Uganda kwe tutambulira era ensaala eyo yonna singa yali agisabye Katonda singa tuli bulungi naye bwe yatuuka mu makati n'agitema ate ebirala n'abisaba gavumenti era bye yasaba Katonda byo biri taratibu. Salakeyo mami naawe. Bugana kutambulira nga yasaba. Naye Mukama yandituyambye. Ne tutadda mu ntalo. Eje ly'eggwanga linywezebwe. Lifuukuze ng'omulabe. Ate awo n'asaba gavumenti. Gavumenti yandituyambye. Naffe tukozese nusu. Omusaala gwenfuna nga gugase. Enguzi ekendere. Tulwanyise obwavu n'obutamanya. Bye yasaba Katonda byakola. Ejje ne libaawo. Lifuukuza abalabe. Era tuddanga mu ntalo. Naye bino ebyenguzi bye yasaba gavumenti. Nze gwolaba nina ennyimba ezimaze emyaka nga sizitanga nga production enfunga. Olaba omuyimbi yayimba bulungi naye nga production nga sirina busobozi buzitwala mu studio bazirongose. Nina oluyimba asemberera ekibbo kiruka bakabokeddo olukato n'enjulu nga byolera. Nana kuba buloka n'akaza bala kwa musana n'enziranguko okukamala. No mugoba w'eryata amakulu musaga bale ennyanja ne bw'ebeeta bangusi. Naana atindo omugga akozesa nkoma si mupapaali kagube nga gwakula. Naye Mukama okuyimusa jasi atindire kadongo kamu kyazerwa kuba nti mwalimu. Tukuba ebikumba n'ebikoma kuli tubaka Bible tutandika tusindika enjiri ne bwatuka Yehova Kristo nga tuli muli bwagulawo tewali agalawo wanzija wala jjajja wanzijukira godi nali kapere nyonga sirina maja wakijuza bayaye bakonamu because you were the king. Kana kafesi kera ne kayonja kwa subu nenteka sukali mu kikopo nentabula kacyayi kange nenywera ko siraisi nga bbiri nzisize kabulu bandi zona nawe bwotyo bwenkole ntegeka ngoze oli kya muwendo kalira ka mwana bwenkukuma
kubanga oli wannyo dadi wange oli bbulu bandi awoomesa omugati buli lwe ngusiigako bwenti mba nfa obwomi. Nina kye njagala okola kuba tekibeerangawo e Uganda. Siina gwe nvuganya naye njagala bannayuganda banyumirwe nga balaba wakati w'omwami n'omukyala. Njagala wano omukulukusi omumanyi the agent nja kulukuta nakulukuta obana zokulukuta nera kidagenda nga tokulukutidde agomba kisoboka. Ku social media bagambye nti nvuluga kafeero nkola ki naye nze musiimuula oluusi kati olaba ngayo wano wazise oluusi enja batalina bulungi se nangamba mama Alexandra olinamu awo ebiri nyongere kanti omulenzi w'omulaba azise. Can you imagine? Ate ffe batwala ne tuli ba mitima mibi nnyo. Export TV to the world. Weewaawo mukwano gwange atwegese ebirozo olunaku olwaleero enzingu ziri 24 zeeganye ezooba erya mugula musiga bayita mugula nsigo eddaza 226 ntukwaniriza oli ku Export TV. Story ya leero egenda bbeeramu yanjawulo muko oyo ensonga olaba n'entula gye tutuddemu kuyiga. Leero tuzze kuyiga omanye ekitusumbwa abavubuka ebiseera ebisinga tetwagala kuwuliriza buli kimu twefula nti abafa abakimanyi. Ndine Abe akutte kamera tuli ku kyalo ekimanyikiddwa nga Masaba kisangibwa mu Ggombolola eri Engogwe Mbuyukwe district. Gwendi naye bagamba ow'omulamu tasamirirwa naye kye mumanyiko ye mukyala w'omukulu Enjo Sekandi omusajja oyo munene nnyo mu music industry naye ekizibu ekitusumbwa bannayuganda tetunatuuka ku eyo level ya appreciating abantu according ku bintu babeera bakoze. So tugenda kukubako ku torch bwolooza lwaki ekisaawe kya music ensangi zino kiwaniririddwa abasajja abaamutandikawo bwe tuyita abaakadongokamu naye oba oli awo embeera yaabwe tebakungudde kyetaagisa ku kye baateekamu ne kye bazitowa. Omukyalo ono agenda tuyisaamuuko ogwo gw'ogenda okukola gwakuwuliriza kuyiga na kusharinga. Mama nsanyusa okukulaba. Nange okusanga tusaba. Oli otya? Ndi bulungi. Mwebale kuuma eyo. Tukuumayo. Akulaba ku Export TV ngenda kusaba omumbuulizeko era omweyanjulire. Abalabi baffe mbalamusiiza nnyo. Amanya gange nze Justina mukyala Enjo Sekandi. Omuyimbi wa kadongo kamu era omuwandiisi nakintu. Nawe wandiika? Mpandiika lwakuba ebiseera ebimu sikiteekamu nnyo maanyi lwa nsonga olwedde siniya mulina katimba. Tewekooya. Era bw'oyagala okukubayo akayimba ng'ogamba nti mwami kikwate mwawe. Kayimba ki akulaba olwaleero nga gwe gusoose akako wali oyimbyeyo okooko? Nyimbye ennyimba nnyingi. Nina oluyimba lwe nayimba lwatambulira ku social media okulwaliro byabufuzi lwakwasi kyabirimire lukyankalanya bannayuganda lwakuba lwawaba ne baluwa Aneti Nandujja. Okakaza? Yes. Luyimba kyoli? Empologoma y'emagere. Gwe yayimba oluyimba olwo? Nnyo. Okimanyi nange nzize wano bulijjo mmanyi lwa maama Nandujja. Kati lwaki tewavaawo n'ofuna ebimuli byo? Uganda basiima bafu. Bannayuganda basiima bafu. Olaba kati ne alwogerako si yaluleta ne baba mwami wange kati Mungu n'amutwala. Olaba emmotoka z'otalabanga nako. Olaba aboogezi be boogera nga bafiiriddwa omusajja Nakinku n'atazikawo. Naye ng'abaddewo ng'atambula abuuza Katonda bibuuzo. Eyo ye Uganda mwe tuli. Bayinza okusimba okuzika ne bakwefuga. Yes. Naye ng'ate tekiri kubaze yekka. Ekiwayi ky'akadongo kamu kyonna lwakuba bannayuganda ndowooza balina embeera gye bandabiddemu bo ne bagula ekyo. Naye goonya bwe kubuulira ekifa mu mazzi. Ogiwakanyanga mpola kuba yeeba emanyi ekiriyo. Gy'ebeera. Yes. Tosobola wakanya gwabeera ku lukalu. Abayimbi b'akadongo kamu boona balwadde ba mitwe nga neebaze wange kwali. Buli muyimbi w'akadongo kamu. Kuba nze mbabeeramu. Kiki otegeeza kugamba nti balwadde ba mitwe? Balogootana. Buli saawa baba beemulugunya omulimu gwabaliira obudde tebagufunamu ebiseera bibagenzeeko tebakyasobola bbiza mabega tebakungudde. Banoloza kyava ku ki? Kuba balina ebiyiiye byali byabwe era n'abamu amannya bagalina. Banoloza kyava ku ki okuba nga tebakungudde mu ekyo kye baakola? Kati kyavaako obutakungula. Kati ku mulembe baze we bayimbidde we babeeredde ab'amaanyi nga bakama baabwe we balina abo ba Muzeeyi Rudi Sebatta. Nga boosi yavuga emmotoka, boosi yasomesa abaana, boosi yasula obulungi.
kati abakozi balina entwala gye babatwaliranga mwawo nga teyinza kukiriza muntu kuvaayo era nze ntera okigamba baze ne mugamba omulembe ogwo buli muyimbi eyalabuka ne yeewagula ne yeetengereranga ye yafunamu eyasigala mu nkwawa za mukama we era yasigala bw'atyo nga bw'ali era kyova olaba aba Eagles ate bo bafuna sente kuba bo abalenzi abo nga baali 6 bonna baali ba director era tekikwewuunyisa nti ne Grace Sekamata atalina luyimba mu nsi mugagga okusinga ate bano ba Enje abayimba lwaki naye nga director era nga bamuwa olunaku ne bamanya nti betugenda okola erukaya olwo lwa Sekamate yasolooza oba ayimbi oba tayimbye lulwe oba alina oluyimba oba talina luyimba olunaku lulwe zonna ezisoloozeddwa zigenda mu nsawo kaakati ne Fred Maiso bwe yafa era baasigala bakyasolooza ennaku ze era nga baga nti Fred Maiso yali ayagala nnyo olunaku lw'eryantonde ng'era Eagles lwekoze eryantonde teri mukozi kwebulankanya ng'era bakuŋŋaanya sente ne baziwa famire ya Fred Maiso kyakola nga even Maiso afudde yes ng'abasajja bali trustworthy ne bamuwa omutemu yes naye kati gwe tunula kumaanyi Lord Fred Sebatage yalina kuba yakubanga bisaawe nga bwagamba nti bwe tugenda okola eruwero olunaku lubeere lwa mulindwa vumbi abali mu matendo n'abawuliza kaakati bwe tugenda ebuyukwe olwo lubeere lwa Senga Alice Nabatta abantu abo singa bali bulungi naye kati osanga abaana b'amatendo bona nga bali bwe batyo kuba saawa eno bandibadde balira muzeeyi nga ekizibu ne bwe kigwa ku muzeeyi ab'amatendo bokka basobola okyemagamba bagamba muzeeyi ali bw'ati tukoze tutya naye kati we yabaleka tebasobola kwewanirira era tebasobola muyamba bano abaana kiri kye wagambye nti abakozi be baana abayimbiranga mu bbanda abatali bannannyini banyunyuntwanga nnyo ate ng'ekyewuunyisa ng'abasinga be bafumbira ne ba boss ebyensi byeraba nti ogutali musango kubanga era abayimbi bangi nga bamaanyi naye ng'ennyimba zonna si zaabwe naye nze kyendowooza nti babbaffe waliwo okulyaza amaanyizibwawo waliwo ekitagenda bulungi era si mu bubi ntera okyogera omanyi Lord Fred Sebatta mwagala nnyo naye tekiŋŋaana kwogera ku bunafu bwe okitegeera bwe mba nkwagala nnyo bwonkisa oba tonjagala yes Lord Fred Sebatta ye nga bwakyali omulamu nze kitange musaba n'obuwombeefu obw'ekitalo nti yandyetondedde abakozi kuba entuuyo z'abakozi zimukaabirira kikyotegeeza zimukaabirira tebaafunamu teri yakungulamuko kyama simanyi ne muzeeyi ono yali azannyanga kalali tebaakungula naye bw'ogamba nti yakungula naye ennaku zino namulabako of recently yagendako bewa ne Nabbi Kakande ne bamusondera ne kasente nga naye embeera tewoomesa anti teri nsigo etaliiko makungula nekye nakwagaddeko oyogerezimanga bweriri era ensigo gy'osize bw'otagikungula abaana bo bagikungula so kyonna kyokola leero manya bumanya tolina kikungula kati maama omulembe gwammwe gwe mwayimbiramu ebintu bino ebya internet YouTube biki ebyo mwali temubimanyi tebyaliwo oba temwabifaako nga mwe mutegeka ebiveera byammwe kibamala tebyaliwo bino ebintu bya kajjojjo wano ate kizibu nnyo okumanya ekiribaawo mu maaso kati gwe bwe nkubuuza ekyaliwo mu 2 okimanyi naye bwe nkubuuza ekinaddako enkya tokimanyi oba ku ddakiika eziddako oba onimba tebyaliwo era tetwabimanya tetwamanya kikiriddako mu maaso awo so nze ŋŋamba nti abayimbi abanene abakyaliwo bandyeterezeza ne beetondera abakozi kubanga entuuyo z'abasajja abo n'abakazi abo zibakaabirira era ekireetedde abayimbi bonna kati abaakadungu kamu okusamira si lubaale nti yabaluma naye embeera esobola okusamiza nazzi kunonga omuntu okusamira gwe bw'oba mutabani wange akulaba ng'olwala ebitategeerekeka awaka ne wadobonkana kati ne batandika okuwanuuza lubaale
naye kati abayimbi yes embeera olumuyitirirako bamanya nti jajja Jumbe eriyo akatoke jajja munnange ndi mu mbeera bweti wamugamba Samira olwo nalabye yali omusiraamu n'afuuka omusamize mbeera waliwo ono kaalo ka Buganda kadda namulako kayimba n'oluyimba lw'abasamize anti oyo omwana ne bw'atandiyimbye luyimba lulala oluyimba lwali lumala okuba omugagga kaalo ka Buganda oba okiwulira naye tebakungula waliwo n'emabega kaawo abantu bankwata bulala ne bakuba mu mboozi yange ebituli naye ekiddamu ffe tulina omukyala mu kadongo kamu akyasinze okupafominga anti alina stage waka kati bw'oyogera abantu baddira bu video buli obw'omukyenda ne babuleeta naye aliraba ku Aida Nakawooya ku stage nga performinga ali njuli ekigambo ekyo kizeemu omuntu naye tusa wano kitunyumirizaamu kiki ekimufuula ow'enjawulo oyo omukyala okusiza gwe wamulaba talina nnyo nnyimba nnyingi oba oli awo oba eriyo n'abamusinga amaloboozi naye Aida Nakawooya nga wamulabyeko ku stage olinjulira luyimba ki lwe yayimba bano lwe basobola okugezaako omutegeererako Grace Etangaala kakasa yes Grace Etangaala muzibu nnyo ku stage nnyo bw'otunula abaffe ab'omulembe guno ani asobola okweyimbayimba mu kyalo oyo asobola okumugezaako obugeza naye nga tamutuuka balinga babiri nga wabataddawo ku stage abamugezaako Shiba ne Cindy abasigadde tebagagala wakadongo kamu anti nze nagamba waliyo n'omukyalo omuzungu nga mu South Africa eyakola collab ne ba radio n'omuleeta n'otegeka ne Nakawooya n'obasuulamu olunabe lwa Mukaabya n'otegeka wano ekivulu n'oteekako omukyala gwe bayita Madina Nakiwala audience eyinza okwata azina ate yayiga ebyabavubuka ate bw'oleetayo omulala muzeeyi wakazi Amiri Sengendo tulina bana bitono abatagambikako Sengendo akooye mami Sengendo kubeeta ne ku stage nga bamukwatiridde bamuleeta ekavumba ningamba taata lwaki tawummula kisebo anti kati ndowooza ebirwadde ennaku zino kuba nze oba kati nga myaka 2 nga simusisinkana naye wali wabeeredde omulamu nga munene nga yeesobola tulina ebitone nno ssebo nga bw'oteeka layinaapu y'akadongo kamu n'osoma Mukaabya n'oteekako n'omukyala gw'otugambye ne Sengendo banavuka bafa babuukabuuka tebalina kyebawaya naye Abbe Mukaabya azina break dance olulimba Mukaabya azina butafube masajja obwavu bubi omusajja break nga ningamba Mukaabya ekirala obwavu bw'akadongo kamu bupulaningi Mamiani ya bupulani anti ayogera amazima tati ambega ani ya bupulani ate nze nnyimirira ku mazima Justine ondaba nnyimirira ku mazima nze ku ssaawa eno baganda bange baŋŋamba neetondera emmange nagana nabagamba neetonda kigwe gaba mazima kuba kye baagalwa neetondeko naddira mwami enjose kandi neemutwala ewaffe okukyala ewa kitange ndowooza mukadde maama n'akiraba obulala kikyanemeredde okwetonda kuba namutwala awantu weyandaga nti awo wenkuzaala kati oyo ye Justina bwenyimirira ku mazima gabaki oba bakunuula mukono kyosigaza ate pulaningi obwo obwavu bw'akadongo kamu era bupulaningi butya obwavu bw'akadongo kamu we bupulaningirwa weewano omulimu guno gwajja ne guyingiramu bapromota tabo nga bategeka bayimbi ba bandi ne ziisitayire endala ne baleka ab'akadongo kamu ng'ate bwe bayingira mu mulimu ng'omuyimbi tokyasobola kwetegeka oba okitegeera kaakati omuyimbi w'akadongo kamu ye n'akona era ne bakolagana ne media neekuba kadongo kamu n'afuuka ekivume nga n'okwogera ku luyimba lw'akadongo kamu nga bano babaze baffe b'otambula nabo nga ne basanga ababandi nga batudde yeeti abatasobola kusembera we bali kadongo kamu n'afuuka ekivume ndowooza kyali pulandi nti ebiyimba biyimba ebyo biyitewo ensi eyo nooneke kuba omwana omuto kyakulaala bakyatambula nakyo mami tosobola kira kumakya noga nti ekiseera kyali kituuse nga music alina okweyubula tuveewo kaawo tudde awalala okweyubula kutya tukyuse nga style ekyuse tuvudde kadongo kamu tugenze ku anti okweyubula si kibi ne bw'atandibadde kadongo kamu naye ng'ennyimba ziri mu message
Kati olaba Ronald Mayinja nze nsesalira Ronald Mayinja omusango ne sina kye musalira. Ronald Mayinja sina kye mubanja mu kisaawe ky'okuyimba yakola kyakola. Ronald Mayinja ng'ogyeko ennyimba ze by'obufuzi ayimbye ennyimba ezikwata abantu ku mitima. I respect. So regardless ebyo ekisirusiru bikolebwa ennaku zino gwomu ekitiibwa kye? Nnyo. Anti okujjako nga toli muzadde naye otuula ku TV n'olaba ebiyimba n'ogamba ensi etutwalawa naye ng'ababikola era nze neewuunya oba abaziyimba bazadde ba presenta oba bazadde balina abaana oba balina nebyo n'otalowoozaako nti abaana b'eggwanga obwonoona. Nze no kankubuulire music eno abantu bamutwala ng'ekyokuzannya naye music iddagala naye ate yandifuuka obutwa ate eddoboozi ly'omuyimbi liyitawo obutereevu ewa Katonda era gwe kyoyimbye Katonda kyabateerawo okiwakanamu mpa wenyinza okakasiza. Kaakati waliwo Nazzikuno abasajja baali tebanoba naye omanyi lwaki abasajja bwe batandikira okunoba. Lord Fred Sebata kasita yagamba era nze kasita nkubuulirira n'olemagana mu nyumba nze nfuluma era mu kusiba emigugu nze nkyasinze abasajja n'abakazi. Abasajja ne batandika okunoba. Edda tebaanoba. Nga kukuba emiggo n'osimba. Waliwo omuyimbi bamuyita Omulangira Misusera Segamwenge. Yasaba ensaala Uganda kwe tutambulira. Era ensaala eyo yonna singa yali agisabye Katonda. Singa tuli bulungi naye bwe yatuuka mu makati n'agitema ate ebirala n'abisaba gavumenti. Era bye yasaba Katonda byo biri taratibu. Sala keyo mami naawe. Uganda kwe tutambulira nga yasaba. Naye Mukama yandituyambye. Ne tutadda mu ntalo eggye ly'eggwanga linywezebwe lifuukuze ng'omulabe ate awo n'asaba gavumenti yandituyambye naffe tukozese nusu omusaala gw'enfuna nga gugase enguzi ekendere tulwanyise obwavu n'obutamanya bye yasaba Katonda byakola eggye ne libaawo era lifuukuza abalabe era tetuddanga mu ntalo naye bino ebyenguzi bye yasaba gavumenti era singa byonna yabisaba Katonda kati ogwe bayitambye yes bwotwala n'ovumiintiriza layini ya Katonda mpa obutaano nina muganda gwe yangambye bw'osanga omuntu akusinga emyaka tulo onyumyeko naye alina kyayinza okugamba mu butuufu nga tukirowooza nako biyasaba gavumenti enguzi eringa eriko promotion. Nebya Katonda. Naye gwe ngamba otya nti abantu abayimba amakulu bankuseere bazibu omuntu n'aveeri n'akubaawo ekiyimbayimba n'owulira nti avuga Range Rover. Kino ekintu kiri planned era kiriko abakifandinga. Mami baŋŋamba nti abayimbi bakadunkamu edda baayagalanga nnyo okunywa omwenge okwejalabya ne abakazi oba n'abasajja era mwabifunanga banywanga ne bafuna abakyala era muli bazaazi mwazaala tekirindeetera kulowooza nti Basudde yayimba endongoosi yeeyonoona bw'oba watondebwa. Nze siwakanira musajja kuba mbasitambula naye naye owange tazadde nnyo olowooza ye si muyimbi enjo ye mulalamu kubanze bwe yalwalira awo nabagwikiriza ne Muzeeyi Mamuli Katumba kuba Muzeeyi Mamuli Katumba yamanye ebyama bya enjo okusinga ne producer Sula Matovu nabagwikiriza amugamba nti Muzeeyi bwe mbasisomose omuwendo gw'abaana bange guli bwe guti beebo siinaayo wa lubuto siinaayo ayonsa omuntu tavange eri n'abalimba nti alina omwana wa enjo oba ekyogera nti lwakuba gwaliwo nedda namusanga akyogera ate era nange ndaba entambula ze so endongo teyonoona muntu bwe bute tokiikiriza nti eriyo abayenzi nga sibayimbi oyo omumanyi nti bamuyita mpiso teyeesigamu naye nga si muyimbi watu eriyo n'abasumba nga mbulizi wanjiri naye nga wokolera bwoti okwesigama olaba weebale nnyo so abayimbi bano bayavuwaza baavuwaze nti mwe mwasibanga ebikaali ne mutambula ensi yonna eno gimalayo obumazi nga onyumya okwata olugendo lw'e Masaka onyumya kaalo ku kaalo mwe ne mwematirizaawo nga temulowoozaako extra mile nti omuyimbi asobola okufuna ssente ku intaneti anti tebyaliwo omuyimbi asobola okuteekawo ekintu kye mweyitanga badongo tebyaliwo kubanga ne YouTube z'onyumya zazejjo ly'abalamu wano kagabeere masimu busimu ago g'okwata tegaze mu gy'ekyenda nga giggwako ba 98 oba mu 2000
tebyaliwo kati gwo omuntu oyinza okumanya ekitalibaawo. Olyo lyagambye Gabbiri n'amasimu mu Uganda. N'olwekyo bwekityo bwekyali. So naye tusuubirayo gundi yammwe eyo okutereera. Eki Music style yammwe kadonkamu okutereera naddamu ne mufuna bye mwali mwafiirwa. Kankubuulire omuntu kasitaba kakwavuwaza aba akumazeeyo. Omuntu kasitaba taga nakuzaako kirala. Kasoba nga tolina 10 mu mpale. Yes. Ebya copyright byagize mwina mu kadongo kamusuubira ofunamu. Oba oli awo naye simanyi nga copyright abamu banaagifunamu kuba abamu ennyimba zaabagibwako nga baazitunda ate ngera baazitundira mu butamanya. Bo bennyini be baatunda. Kuba kati luli baafulumyanga teepu kasiwukira n'agamba teepu njiguze oba kasajja. Kati mu nkola eyo waliwo n'omuyaga ogwajja ebiseera ebyo simanyi mugende muleete ennyimba simanyi tuzigule omanyi abagamba mbu abasoga basiru baba basiru nze siri musiru era manga aba yanimba ekikadde engeri gyakyali omulamu andage kitanga omutuufu. Oli musoga? Yes. Nagamba enjo totundayo nnyimba. Bw'oba oyagala otunda ennyimba gwe genda osokole mweze zola waawo bakola yaweze ekimpatira z'oba oteekayo kurimu omulekaawo. Bw'aba yatundwa abeere nga yatundwa mu biseera bye bya bakasiru. Zino ze baakowoola ono Mr. Gulu. Eri abaatunda? Bulungi nnyo. Ne bafuna ssente? Simanyi. Kubanza owange buli ekijja kankubuulira amazima enjo bwe wabeerawo omugaati teryamumanyi. Kasita keeke ebanga ejja. Tebamulowooza. Yes, kasita keeke ebanga ejja mu kisaawe eky'okuyimba. Teryamulowoozaako baamutemerako ettaka. That's why I cried day and night. Ensi n'endaba obulala naye nga nange ngezaako kulingiza entuuyo z'abaze gye zikulukutidde ne zirembekebwa abatazikolerera nga tezigasiiza famire ye. Enja alina ennyimba ez'amaanyi ezizinga n'ezimu ensi tezimuwa. Muzirinako bwannannyini mwenga muba nammwe temuzirinaako bwannannyini eryazirina ziryako. Oba nkuddemu nki? Ezo kulimu ddala kulimu waliwo oluyimba lwoza otugambye wano eno nga ne bano benze nabo bazimanyi naye nga teri abadde akakasa nti za enjo. Kaakati ensi envuma naye kyensinga okumanya omuntu ayitibwa omukyalo olina okumanya amaanyi g'abalo we gali n'obunafu bwe we buli. Nze amaanyi ga enjo nga manyi we gali n'obunafu bwe manyi we buli. Enjo muwandiisi nnyo nakinku era muyimbi naye tasobola kulwanirira ntuuyo ze bakaŋŋamba okuziwanirira. Si musajja wa kibuli. Kyova olaba nti olumu nvaayo kati tugeze bw'omutegeka noga enjo njagala tugende mu safari ngenda kuwanga sente bweziti bwe nokeera kyemwalagana n'okivaako ne bwobukeera n'alabanga ekikaali kyajuza nga nti munnange olaba ate wali bino byatugalangatanyeeko ng'akutunuulira ng'agamba kale si ezo zembeera ze naye ate zitukoseza. Talemeza. Zitukoseza. Akyakuba ttuwa ezo ze baakubanga edda ne mugenda mu bage. Ebyo si kyabyagala. Era kyova olaba bagamba mukaase kandi nakawanga naye nga teri mudongo gwe nali nnyombyeko naye. Kati gwe bw'omutwala ne mutegeeragana n'akola ennaku ezo nga tomuwa ssente kuba eno aba aleseeyo famire ng'amugamba nno taata w'abaana omanyi tugende. Kati bw'asirika bw'ati n'atanziramu n'enkya n'enkimuddamu. Kati bw'atanziramu n'empita ow'okusatu nga munnayo n'omugamba kyemu twandizeeyo olw'embeera. Kati era bw'agaana ng'amuteekako ekibuli ng'anyombesa ye ng'era amugamba nti tuti waka. Wali omugyekoko mu kikaali mu mutuwa. Nkutidde namulumba madudu mubende naye mugamba tudde eka. Twakomawo ne bamutwala e Masaka era n'emunonayo. Nga tebamuwa ssente. Nga tebamuwa. Nabo baazuula obunafu. Era teri mutegesi atamumanyi. Nti oyo bwe oyagala kufootola noonya enjo. Weebale nnyo. Talina management. Yagifune kati tugenda akola arrangement yagifunye n'emabega eri abadde talina management. Nga gwe manager. Yes. Ng'omuyoolera mu kirudi. Kaakati obusirisa obungi butumenye. Enjo omusajja wa mpisa kyenyinza okugamba. Yes. Mu bidongo
mukika ne jawangalira naye empisa ze tezisomeseza abaana bange tezibagulidde mata tezanzikira kitange ekyo ntero okyogera mukiwulidde gwe abantu okuwana enjo omusajja wampisa mukaka nenga tebalina kye bakuwa mulungi naye ageza afe bayinza okupakinga mu lujja luno lwonna ne bapakinga buli twafunye management kaakati abantu boogedde bingi omukyala yandivudde mu kamera omulala n'agamba ekyaleeta obuzibu musajja kubuulira mukazi byama kaakati olowooza okuwandiika ennyimba kyankisonyo nti ekitateekeddwa kumanya kubanga n'ezimu aziwandiika wendi awo oba okitegeera kati okugeza ng'omulimu gwa munno ebyo byakomawo mugundi ne mukayuukira mu safaari nga taleese ssente kati yakomangawo ng'amuyombesa omanyize nalwawo okumanya nti enjo baamusiba olulimi omwo mwasiriki enjo yamala ebbanga nga tayimba era ensi emanyi mutamiivu basobola okusiba olulimi n'obeera nga nkutidde nkubuulidde okuggyako ffe abafamire n'abayimbi ffe tumanyi nti enjo tanywa mwenge naye okogamba omuwagizi nti sekandi tanywa mwenge omuntu ayinza n'okukubaomumanyi yadde omuganda nze mukazi we afumbye emyaka egitali 5 oba 10 enjo takombanga ku mwenge naye bwe mugendeyo mu safaari omuntu asobola omuganda sekandi jangu nkugulire ku mwenge kaakati era bakikola batya era buki ekyaliwo mu budde obwo nga busibe enjo sekandi mu busirise bwe nalwawo okumanya nti baamusiba olulimi naye nga buli lwakomawo awaka agenze mu bidongo akomawo nga lunsa ate abakyala otumanyi oba wagenda kukola era lwe luyimba luli olwakamasu kankute mukyala yagamba ng'ogwo agenda mu bidongo n'okomawo nga lunsa kaakati lumu yakomawo n'enva mu mbeera nnyo n'akwata muwala we ku mukono nga kito bwe kiti bagenda ku dduuka n'amugulira byamugulira n'agula n'ekitabo n'eppeeni bagenda ne batuula samuweya kati ngenda mbano ne babeeko ne kye balya musanga awandiika omanyi ye bw'aba ayiiya tayimba omulaba kunyeenya mutwe na kuluma mba bw'ati naye ku olwo yawandiika ayimbanga n'okukaaba akaaba kati simyenye abanwanyisiza mwebala olufulumya ebigambo lwemuzanyirako naye yalumba dda mu kampita bye kikafu oyitibwa enswenke n'amajera gemu wabatuula kuddamula abantu mu okutuulemya emirimu kati olwo ye aba amaze okwogera ku kimuluma ng'akimaze tomusuubiramu kirala era mba nkyayimiridde kyava awandiika layini nenjuza famire yange ng'eyazoolako beetondedde nange byansobako so sirinda byabuwankulusa n'abano gye bakimeddo gali n'amaanyi singa akebera nga tanaba kuzingamya ng'ennyanja bw'etakweka byetase sekandi ndayirira mu linnya lya kiro obusaasizi temujja kunfuula kye mwetaaga layini eyo yawandiika akaaba samwenenyeza neneetondera Katonda namanya nti omusajja ono kyayitamu kinene oba okitegeera kati awo nenga waliwo ekitagenda bulungi kati ebyaweereza creation bwe byatuka ne tugenda naye ekapeeka teyayimba kuba oluyimba lwe munnange baagana oluteeka mu kasengeja kati nengenda nabo mu safaari nga bwayimba enjo ngamba mwogera wanayogera naye abako omuzindalo ngaavuya abawagizi ne bayomba sekandi twaze kulaba gwe lwaki tosoose kuyimba n'olyoka onywa waddanga waliwo ngalowooza atami ng'atuuka ku stage n'abanga omutamiivu gwensinga era nange nagamba ono yatandika ddi okunywa omwenge agunywere no mu bidongo kati olunaku olwaddako nenkola kyebayita tight matching nga buli wadda wenzira nga ne bwagenda amanju nga takukusa akacupa nembeera konko shuwa nti tanywedde mwenge bwe yadda ku siteegi kyekimu ekyo nemugamba taata ate omwenge wagutandika ddi kiki ekitagenda bulungi yasirika bw'ati omuntu atera ozinga emikono naga « Mama Alexandra awensi wenjagala
Nangamba olaba line je nayimba Mperagia nti olaba n'abali akubwongo bwange bebe sunga lwendizikibwa. Owulira sebo story ya sekandi ekabya nga abaana munyumya bulungi nga ayogera bulungi n'atuko performing nayo nuna kyaterera kakati nagende wa tata wange omanyi tata wange yali kyali wange ne munnyonnyola nga n'abantu be baweddemu essuubi. Tata nangamba nti mwana wange omuntu munno tomwagalanga mu bulungi bwokka ne mbubi olina okuyimirira naye. Tata yawanika emikono nagamba ya Allah gwe wampa omwana ono era gwe wamuwa omusajja ate balina abaana balina kulya mu ngalo zaabwe nze jjajjaabwe nkaddiye naye kyona tata ekiriwo tata yasaba aweesala n'afuna wuzu n'agenda ku musaalo n'asaala nangamba ngenda asiiba ennaku 3 nga sirya. Tata n'asiiba ennaku 3 ng'asoma Al-Fatiha n'asoma ne kuli ku Allahu emirundi 40 buli lunaku limirwa enyo ne lutagulukoka n'aterera. So kyova olaba nti tata wange bwe mulowoozaako yali kyali wange ng'omuntu ng'ayagane mutabani ng'awaganye enziruka bunnambiro wa tata wange. Kaakati bwe kityo bwe kyajja noloza kyava kuki alinayo omuyimbi gwe baali batakolagana naye bulungi mu kisaawe ky'okuyimba anti buli mulimu baluga n'akola mu katale bwakuloojera ekiri ewaabwe naye Enjo Sekandi bw'awandiika teepu bw'awandiikira mukama we oluyimba lwa Kampala mu kkooti ne mwenyini ne yeewandiikira obulamu bwe butyo. Kati kasiwuukira mu kumasitalinga teepu eyo n'agamba Kafeero nti oluyimba luno luyimba nnyo obulamu bwe butyo kkiriza lubeere nga gwe mutwe gwa teepu. Kafeero n'agamba tekirina buzibu. Kati Kafeero bwe yabuulira Sekandi n'asanyuka nnyo n'agamba nzaani nga okulembera teepu nga nyimbye ne mukama wange. Kati n'abuulirako omu ku bannakibiina oli n'agamba yawuunawo buwuunyi. Oluvannyuma n'agamba Sekandi alineetondera ng'era agamba omu ku bannakibiina. Sekandi ne yeebuuza ne mwetondere namukola ki? Awo geyeena ya Sekandi weetandikira. Ensawo mbanji vaako. Naye ng'omuntu eyamuloga ye muntu gwe yawanga ennyimba ate ku bwereere. Ensi ino si nnyangu. Kyova olaba kinene kyempitamu naye ensi yaddembe okunjajinga nga bwe yamu. Yalimu Enjo abijjukiramuuko n'agamba nti oba ensi esonyiwemuuko ekisa kino nkikendeeze oba ye just natural ali bw'atyo teyeefiirayo. Buli kimu akiwewa naye ate ne kitumenya. Kati ng'okugeza mukama we yafiira ebintu bino byabwe bitumenya kuba olaba noga nti ekyo ekintu kyandibadde ng'olwedde kimuyambye. Kati mukama we yafiira baali bagenda kola olutambi nga Enjo Sekandi agenda awandiikako ennyimba 4 kkiriza tumalagane oluganda kya bbeeyi eddaame lya kitaffe nenjagala nnyimbira omutanda. Zonna ennyimbo zirina mu mutwe. Olina memory. Kaakati mukama we n'afanga olutambi olwo tebalukoze. Waayitawo ebbanga ne tuwulira oluyimba ne lufuluma nga waliwo omuyimbi alufulumiza. Ne mubuuza Taata Alexander oluyimba gwe waluwaayo. Yanziramu nange nagwa ku ddalu. Kuba olwo oluyimba nange kennyini nandibadde nsobola okulweyimbira. Ne mugamba kaakati ziri ezisigadde ziyimbe. Yaŋŋamba ennyimba ezo nali naziwa mukama wange. Era abafamire bakimanyi. Kakati baba basobodde okusokoolamu oluyimba ne balugaba oba balutunda oba baluwaayo buwi simanyi bwetaavu bwe bazirinako we bwenkana tebantemyeko mutwe njayiye ennyimba endala kati oyo ye Sekandi. Naye ng'oluyimba lwabuminga ne lufuna n'etaito mu lubiri kati oyo ye Enjo Sekandi. Lindako lwali lwa Enjo njagala nnyimbira omutanda abolutegedde nagambye ayogera amazima tatya mbega. Nze sifulumya kigambo kitaliiko bwiyi. Lwali nayimbibwa Kafeero. Mu mazima amatuufu Kafeero we yandifudde nga terunayimbwe yaluwandika ye yandiruyimbye.
gwe Angel Sekandi gwe kimanyi omusajja alina ettaffaali Abe ku music industry ye Uganda bantu gwe nina omulaba kyazitowa oba namwe kyabasuukako ne mugaga tumulekera ensi kyatusuukako n'abaana ate abaana tebasobola kuyimirira mu maaso ga kitabwe ne batandika mubuuza bibuuzo wabula babibuuza nze maama lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kitafa ayita mu mbeera bweti ng'ate akoze bino na bino oba okiwulira maama ogayadde taata wandibadde okola bwoti ne bwoti kaakati mulwanyeeko ava embidongo kyanemerera yensonga lwaki njagala entuuyo ze zibeere valid abeeko kyafunamu kati nange ndi mabegawo kubula oluyimba obedde olwogerako nga sinnalusika ne kati ndusise mama lwa Angel nalo Angel mujiddeko enkofiira Abe mujiddeko enkofiira kati nekiramu mwoyogedde erinnya mba mu bulijjo mpitawo nga ndaba Alexandria nebuuza lwaki ennyumba bangamba ya Angel Sekandi ndaba Alexandria Alexandra is a daughter mumwagala nnyo oba ndaba ennyumba eri ogyetegereza that is daughter wangi ye first born nedda anti ne mu Bible mulimu enyiriri ezasinga okutunda ate nga waliwo ezazikulembera naye waliwo ezasinga okutunda oba amagezi ogajja ennyumba sebo bawandika ekigamba Alexandria kati bujo neebuuza kikwataganira wane oba mu busirise bwe bw'oba toyagala kumwonoonera lunaku ku mwana wo oyogera bitono awo yegakaba ayinza obuteekakaba naye embeera eyinza omutabangukira ne bweba mmere akugamba nja kulya edda ng'omanya nti waliwo ekitali kituufu wali awo mulabeko omwana ali ku ssomero bambi nina obudde ondabeko Alexandria lokanyumidde nnyo kati mami bannayuganda bano tubeeko kye tubasaba nga tusiibula ku bulamu ku nnyimba n'obuyiiya bwa Sekandi tubeeko n'ebyo tubasuubiza ebiri mu ffumbiro ebijja nze kyensaba omulanga gwange gugenda wa president w'abayimbi omukulu Eddie Kenzo byakoze abikoze corporate aligirwanako atandise okusakira abayimbi naye musaba ayogeraganye ne ba promoter batandiko tegeka ku bayimbi ba Kadongo kamu nabo naffe tufune ku ssente kuba kyetuyitamu kinene musajja yagamba nti kibuyagala alitikula ennyumba olimanye ekiri munda naffe tufune ku ssente ate era tetuyimba bubi lwakuba nti twatuulirwa butuulirwa naye toyinza kuŋŋamba nti bayinza otegeka show y'Akadongo kamu konsati y'Akadongo kamu nebowa abantu balina ennyonta ya music lwakuba tebalina we bamusanga mukuba olukoba omuntu n'awulira ddala yes music si bineeno sibawulira abafe batukola ayimba kimu n'aleeta obuzinda sibawulira wasasuda ate wayimba so ekyo kyenyinza okusaba omukulu Eddie Kenzo naye nga tusiima nnyo byonna byakoze ekirala nze okunvuma si kikulu kuba guno omulembe era nga kyenkuga nti music yayonoonye eggwanga guno omulembe kwendabidde gwe bavumira kabaka ne bamwambula ne bavuma president ne bamwambula abakulu mu madiini ne babavuma ne babambula kati bw'ovuma nze jasi nzaani kiyenje owulidde so nze kyeŋŋamba nti nkaabira ntuuyo z'abaze ndowooza Angel Sekandi kibulamu kubanga bingi era ensi byerimanya musajja oyo avulugiddwa nnyo era bingi kuba olwo n'abakomendo ne bagamba lwaki teyeewandikira ku nnyimba ye ez'amaanyi bwezito kyokka nga ate azirina ez'amaanyi naye nga temanyitizize tebazimanyi kuba n'obulamu bwe buti abantu baliwa kafeero ezadde ly'ebikweno balowooza lwa kafeero obulamu bwe butyo ne polini kati waliwo engeri gye bafaanaganya eddoboozi ekirala kyenjagala otegeeza bannayuganda nga bwe nkuga nti omuntu bw'akwavuwaza aba amaze Sekandi buli kyalina okukola mu music akimanyi naye sente okitegeera kubanga omuyimbi alerwa ebintu ebyo ekisooka omuwandiisi yes ebivuga n'eddoboozi ly'omuyimbi kaakati Sekandi ebibiri abirina nga ye muwandiisi ate naye production ensimbi nze gwolaba nina ennyimba ezimaze emyaka
nga sizitanga nga production enfungo olaba omuyimbi yayimba bulungi naye nga production nga sina busobozi buzitwala mu studio bazirongose nina oluyimba asemberera ekibbo kiruka bakabokeddo olukatone enjulu nga byolera nana kuba buloka nakaza bala kwa musana neziranguko okukamala no mugoba w'eryata amakulu musaga bale ennyanja ne bwebeta bangusi nana atindo omuga akozesa nkomasi mupapali kagobe nga gwakula naye mukama okuyimusa jase atindire kadongo kamu kyazerwa kuba nti mwalimu muli ebigambo by'Oluganda ebizibu anti nina siniya agokwe kotomanyi naye waliyo zatampandiikira nawe wandikira for example katinga tufuuse ensonga olwo temulimu layini ya enjo nejo watula bibyo wali eri naye nakula nagamba my sweetheart nimwe kati mwita tufuuse ensonga anje nejasi lwakisa kya mukama olwo temulimu layini ye wayimba kuye naawe ate atera kumpandikira kadongo kamu naye band music raga wayimba ne raga nkutidde ati abantu tebantunuulira bontunuulira olw'endabika yange abantu bulenda kwabbe tugetusiibe abe tufuna olunaku gye tutuula eno n'emmami gyazo kakati gwe bontunuulira olw'embeera yange era kyova nayimba nti tebifaanana abifuna kyendi tekimba nina oluyimba twakalutambuza mu studio nga 3 naye buli lwatutuuka sekandi omanyi oluyimba luno omukyala yandirutunze luyimba lw'amaanyi nnyo oluyimba lulungi nga saagala bakyaganya olumpa wayo gwe nalemerako yampaddemu tukuba ebikumba n'ebikoma kuli tubaka Bible tutandika tusindika enjiri ne bwatuka Yehova Kristo nga tuli muli bwagulawo tewali agalawo wanzija wala jjajja wanzijukira godi nali kaperenyo nga sirina maja wakijuza bayaye bakondamu because you were the king of kings mulimu jasi ndowooza olaba talenti eri ewa sekandi mukama katonda mukama nedda kati bwenvaayo mu reaction yonna munange onsaasira kyempitamu kinene omanyi kyemuzitowa oluluyimba olumanyi abango bambalaba beepika bepika ate ne bekoona bekoona ate ne bakontola bakontola ate ne bakongoja muwumule Mungu yampanikayo Tina Hassoff is on the top. Tina Hassoff is the peak, not the peak you have ever had. Not Kibo, not majority, not Muhavra, not Wagagai, but the peak is just Tina. I myself. Goodness. Temuli line ya enyo nejo. Ya rero ndi wa beini ne wa. Yes. Nenkuletera ya kalala. Ate mu dobozi egonve nnyo. Kana kafesi kera ne kayonja kwa subu. Nente kasukali mu kikopo. Nentabula kachayi kange. Nenywera ko siraisi nga 2. Nganzi size kaburu bandi zona nawe botyo bwenkole ntegeka ngoze oli kya muwendo kalira kamwana bwenkukuma kubanga oli wannyo dadi wangoli buru bandi awomeso omugati buli lwengusiddako bwenti mbanfu obwomi gwe naye gwe kati nawe nolina okwetunula tukyaliwo enjo batutuuzaako ejjinja baamala byo ebitone bye bazise that's why ngamba nti buli kyakola nkimanyi kati olwo oluyimba olulaba blue band nina studio olyo nalukolera ne bampaddemu ng'olulaba nga luyimba lulungi ate mu mixing ne lufa producer n'aluntamya kati kiba kitegeeza nti mba nina olutwala mu studio endala
oba okitegeera wamma kati mami ngenda kusaba kati naye waliyo omuntu nina kyenjagala okola kwate kibeeranga we Uganda sina gwenvuganya naye njagala banna Uganda banyumirwe nga balaba wakati w'omwami n'omukyala njagala wano omukulu kusi omanyi the agent nja kulukuta nakulukuta obana zo kulukuta nero achibagina nga tokulukutidde agoma kisebeka abantu bagaba mbyaza amanyi lwaki mangina kukukuze kutokwo kwagala nga toina stress kuba kati ene mbozi jenyu yabambi nze mama amanyi bwoba nze nganze bwemba nkulukuta omuka ngusibira wano so kwagala nga toina kitochalinga kusawe yo bwongo obwo notandika ne agent yakali mutandika yabatulira ku kisaabo anyweze naye kaali kivaako bwati bajja kulaba jasiyani ongambye akagambo ngatandise okulukuta kati mami jasi ngenda kusaba doza tukome wano olunaku olwaleero tubasiibule mukama katonda bw'anaabaganyiza tujja kujjanga tunyumyenga mu mpolampola mbadde nkusaba obasiibule abakulu abo kakati abalabi baffe mwebale kututegera matu mwebale kututegera matu mwebale kwagala Angel Sekandi abamwagala era abakyamukiririzaamu saate namwe abamuvuluga omwe tumanyira ate omwe tujja amaanyi omanyi omuntu bwakusojjoma nti ataawo wano kanzigumire bwenti nsituke bwenti naye nga tukyabaweereza obulamu bwe bugagga lulibo olwo omuyimbi w'akadongo kamu naye n'alowoozebwako n'akungula mu ntuuyoze mbagalanyi banengo nyumiddwa emboozi eno gye tunyumiza ne mami nkusaba ogitwale mu positive side so si mu negativity cause bulokera ku makyano weteekamu ekigugubya toyiga tujja funa oludde tuddeko wano tukoledde eno ku malalo g'omugenzi Kafero gatuli wali wansi atantegeeza kinsiza omwagalako nti agenda n'atwala obuvunaanyizibwa n'agalongoosa era bw'ogenda eri ebisiimuula nali neebuuza ani asiimuulawo so omulimu gw'amaanyi gwakola nga tonnaba kuyomba soko obuuze gwe okoze eki ekigatte ettoffaali ku balala akatalekeka ku social media bagambye nti nvuluga Kafero nkola ki naye nze musiimuula oluusi kati olaba ngayo wano wazise oluusi enja batalina bulungi se nangamba mama Alexandra olinamu awo ebiri nyongere kanti omulenzi w'omulaba azise can you imagine ate ffe batwala nti tuli ba mitima mibi nnyo okimanyi nti Angel Sekandi kati alina omwana waffe Swaziniga gwawe ennyimba ate ennungi liiso ly'omukulu toluwuliranko n'endala eziringa ezo ne banyabo mukama katonda abantu 10 ne mbadde ne Abe Daniel abaddewo ne Genesis tusinkana olundi for now bye bye. Export TV to the world.